Video eno nkusaba ogiwulirize bulungi nnyo naddala gwe wenna nkuba kyeyo ng'okimanyi nti ebintu ebimu ku byokola ne byogula birina bafamire yo be babirinako obuyinza wootali. Kati wuliriza. Kadama yakola emyaka 8 e Saudi Arabia. Ne mu myaka egyo 8 Mukama yamusobozesa Kadama ono n'azimba amaka ge n'agamaliriza kuba yalina abaana 2. Bwe yagamaliriza baganda be baamusaba okugira nga babeera mu ago amaka mpaka bw'alikomawo bagire nga bagakuuma. Kadama nakkiriza baganda be okubeera mu maka ge okugira nga bagakuuma mpaka bw'akomawo tekirinaamu haramu yenna. Era ennyumba ne bagiyingira ne batandika okugibeeramu. Ne bamugamba n'okumugamba nti abaana bo tugenda bajja mu kyalo gye wabaleka ewa maama tubaleete tubeere nabo wano. Era muganda wo omulenzi yali yeewombyemu omutwe mu kubeera mu nnyumba ya Kadama ono sister we. Abaana babajjayo ewa jjajja waabwe babaleeta eno ewali nnyumba ya Kadama. Akaseera katuuka Kadama ono akoowa okubeera ku kyeyo akomawo e Uganda. Jjukira bino byonna byonna ono omukyala golaba mu katambi yabinyumya yali mukwano gwa Kadama nfanfe. Ono omukyala golaba mu katambi yatunyumiza emboozi eno. Kati katweyongereyo. Abaana we bajja eno okubeera ne kojja waabwe mu nnyumba ya maama we, Kadama akaseera katuuka ng'akooye okuba ku kyeyo n'agamba akankomawo eka e Uganda ndabirira abaana bange kasita nazimba. Kadama alinnya ennyonyi akomawo e Uganda nga mulamu bulungi nga talina na wamuluma. Abeera yakatuuka e Uganda wiiki emu Kadama ono atandika okulwala. Omutwe gutandika okumuluguma ogw'okumukumu. Bamujjanjabako bigaana. Kadama bambi Mukama n'amujjulula. N'aleka abaana be 2 n'amaka ge nga yagamaliriza tagabaddemu na bbanga liwera. Kadama bamuziika. Bamaliriza okumulumbera edduwa bamuziika. Baali bakuŋŋanidde mu maka ge yali akazimba. Maama wa Kadama bagamba bannange nze nzizeyo mu kyalo kambaleke kasita abaana ba muganda wamwe ngenda baleka wano mbalabirire bulungi maama wa Kadama alinnya addayo mu kyalo. Ne baganda ba Kadama balala nabo bagenda mu byabwe. Mu maka ga Kadama ne musigalawo muganda we omulenzi abeera kojja w'abana abaana aba Kadama. Kojja akaseera katuuka katambula awasa omukyala. Ne bw'awasa omukyala oyo teyali mulungi nnyo eri abaana bano aba Kadama nga kojja mukyala kojja ayisa bubi abaana bano. Abaana kyabasuukako ne batoloka ewaka ne bagenda ewa jjajja waabwe mu kyalo. Akaseera katuusa abaana bo nga bakuze batandika okubanja ennyumba ya maama waabwe. Kojja ennyumba ayagala kugitunda ng'agamba nti ku nnyumba eno kuliko ssente ze. Yagyewolerako looni okugimaliriza. Mbu Kadama ennyumba yali yamulema ono kojja ne yeewola mbu ne bamaliriza ennyumba. Ali mu lukwesikwesi lwa kutunda maka gano. Abaana bamugamba ennyumba maama yagizimba akyalina bweru. Kojja agamba nedda ennyumba agiremeddemu. Kati njagala nsooke nkutuuseeko story eno giwulirize bulungi nnyo ng'onoomukyala agitunnyonnyola buli kimu nga bwe kyali ne beesisobodde kukoonako. Video gimpereka like kuba noono omukyala yali nfanfe wa Kadama. Video yiiyo. Eno video ngikoledde abaana abawala abali ku kyeyo. Nalina mukwano gwange yamala emyaka 8 ku kyeyo. N'ategeka obusente bwe n'azimba ennyumba. N'agula poloti n'azimbamu ennyumba. Bwe yazimba ennyumba, famire gye yaleka e Uganda yajja n'ebeera mu nnyumba eyo. Maama we ne baganda be n'abaana be yali yaleka yabajjayo w'omusajja ne bajja ne babeera ne jjajja waabwe omukyala. Ne baganda be bonna ne babeera awo. Omuwala bambi yawulira ng'akooye ku kyeyo n'agamba kaakole kikaakomewo ayiize Uganda akooye. Yali yakadda bw'ati yamalawo omwezi gumu n'atandika okulwala omutwe. Bwe yalwala omutwe yamala wiikisi 2 n'akola ki n'afa. Bwe yafa ne bamukolera edduwa ey'amakumi 40. Maama n'asalawo adde mu kyalo. Ennyumba n'agirekamu baganda b'omuwala. Baganda b'omuwala nabo abamu ne bagenda ne musigalamu muganda waabwe omulenzi. Muganda waabwe omulenzi n'abeerawo n'abaana abo. Ab'omuwala yali yafa nga lese abaana 2 n'abeerawo n'abaana abo ab'omuwala. Kati muganda waabwe omulenzi awasa omukazi. Bw'awasa omukazi babeerawo n'abaana b'oyo omugenzi. Ababeerawo ndowooza bambi ne batuuka ne balemererwa okubeera n'oyo omukyala. Omukyala yali tabayisa bulungi.
ne balemererwa ne bagenda ewa jjajja waabwe mu kyalo. Ennyumba ya mama waabwe ne bagirekamu kojja waabwe, amaka ga mama waabwe ne bagalekamu kojja waabwe ne mukyala we. So abaana ne badda mu kyalo. Kati obuzibu bwavudde buubuno. Kojja ali kusala magezi kweddiza maka, agamba nti amaka ago muga sister waabwe banka yali egabanja ekitali kituufu kubanga yali yakava ku kyeyo bwati n'alwala n'afa. Alikola lukwesikwesi kulaba nga yeddiza amaka agagamba mu banka yali ekola ki egabanja era ye kasaso ali tulimba ffe mikwano gy'omugenzi bw'ali mu kusala ebigambo kumbe bo kyavudde ku pulaani eri ne maama we. Can you imagine ne mama w'omugenzi akirimu babba ennyumba y'abaana babba ennyumba y'abaana. Abaana bo omukazi watu yatobanga ku kyeyo n'avaamu enjala n'avaamu ki n'atobaatobera abaana be ku ssaawa zino bali mu kyalo. Bizinesi ze yaleka e Kampala nga tannafa zonna zaggwawo. Omulenzi yazirya, kojja yazirya. Ku ssaawa zino ayagala kubba nnyumba y'abaana agamba mbuno yekasasule banka asigaze ki asigaze ennyumba. Kiba kitegeeza abaana omukazi be yatobera emyaka 8 n'akomawo n'afa baba baviiriddemu awo. Abaana abawala bw'oba oweereza ssente at least tegeezaako ku taata w'abaana yadde ebintu biba biri wammwe ne taata w'abaana bo mutegeezeeko. Kakati ebiseera ebisinga mukama Katonda ono simanyi naye abantu ba family si bangu bakwesiga. Abantu ba family tebeesigika. Abantu ba family tebeesigika. Olaba bakutuntuza oli mulamu naye ng'olwo ofudde. Kubanga abaana b'omukazi batandise okubonaabona naye nga mama waabwe yatoba. Mama waabwe yayita mu bugubi ku ddungu. Kojja ali mu lukwesikwesi lwa kutunda nnyumba ya muganda we. Ye excuse gyawo agamba nti maama waabwe bwe yali azimba ennyumba eno kojja yeewola ssente ezazimba ku nnyumba eno. Abaana bano tebamusaba nnyumba kubanga agiinako ki ettoffaali. Naye njagala ojjukire nti Kadama yabeera e Saudi Arabia emyaka 8 n'azimba ennyumba eno era ennyumba eno yagizimbira abaana be naye kennyini. Kyokka bwe yali yakakomawo ng'ali Uganda yalwalira wiiki emu n'afa. Oyinza okwesanga nga n'okufa kwa Kadama ono kwalimu bantu baneeno bakojjabe kubanga yabakkiriza ne babeerako mu nnyumba. Kati gwe wenna asuubira okugula ekintu kyonna asuubira okugula ettaka asuubira okuzimba togulanga ekintu kyo n'okkiriza owa famire y'okukibeeramu nga toliiwo. Ekintu ekyo kibi. Togulanga ettaka lyo n'okkiriza owa famire y'okulibeeramu. Akaseera agenda kutuuka nga tayagala kulivaamu. Abamu banyiiga. Ozimbye ennyumba yo gitaddemu muganda wo wasirizzaamu ssebo omukazi onaamugobamu otya? Mbunkomyewo genda onaamugobamu. Abantu abamu nga batya okuswala ku nsi ya Katonda eno. Kati ono ekimutta kuswala kuba alaba okufuluma ennyumba eno agiwa abaana awulira bubi ayagala kugyezza. Mmwe abagula ebintu ne mubikwasa baganda bamwe bagira babibeeramu mwegendereze. Mbalabula mwegendereze. Togula kintu kyo n'okiteekamu muganda wo mbw'ogiroberamu n'ogula ettaka lyo n'oliteekamu muganda wo mbw'agira alimiramu. Ebyo nga bisse bantu. Mwana muwawulu yagenda kufiirwa bulamu bateko kubanga n'okufa kwe bakumanyiiko yokkojja ng'akumanyiiko muganda we ng'akumanyiiko. So vidiyo eno ngibaleetedde muggyemu ekyokuyiga. Mubeereeko abakodo ku bintu byammwe. Mubeereeko abakodo ku ntuuyo zammwe. Temuta nnyo temulina togenda sanyusa buli omu. Gw'ogenda okusanyusa yagenda okumalako essanyu. Ojja musanyusa ne gwe akumaleko essanyu. So mwegendereze nnyo n'ebisalawo bye musalawo. Tekyandibadde kibi kuyamba muntu naye ate kibi nnyo okuyamba omunnayuganda. Nze nkubuulira omunnayuganda tayambika. So mubeere beegendereza nnyo ku bintu byammwe.